Tendeeza Kristo neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu n'okuba nti gwe nange kyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Nga bulijjo amaanyi amazima Kenneth ng'olunaku olwo twagala otunuulira ekitundu kyaffe ekyokubiri mu kitabo eky'Ebikolwa batume essuula ey'okutaano. Ku mulundi guli twatunuulira ku nsonga gye tuyita obunnanfuusi obwa Ananiya ne Safira era ne tufuna ebyokuyiga eby'amaanyi nga Katonda bw'akyawa abantu ffenna abagenda maaso n'okwefuula nga tuli batukuvu mu ngeri y'obulamu bwaffe naye ng'ate tukulembeza obulimba. N'ekirala kye twazuula nti ekikolwa ekya Ananiya ne Safira kyali ekikolwa ekiragira ddala omuntu okubeera nga talina kutya kwa Katonda wamu n'okubeera nga omuntu oyo bw'aba agenze maaso n'okukola ebyo by'akoze mu kanisa aba alimbye Katonda wamu ne kanisa. Bino byatuyigiriza ssebo ne nnyabo awuliriza okubeera nga tetwetantala kweggulira makubo ago agalimu embeera yonna etawesa Mukama Katonda kitiibwa naye nga tugenda mu maaso n'okuba nga tugamba nti ye yennyini yali emabega w'ebyo bye tugenda mu maaso n'okuba nga tukola. So olunaku olwaleero singa oba otunuulidde ekkanisa weeri abantu batono nnyo abagamba nti bategedde ekisa kya Katonda abasobola okubeera nga bakkiriza essuula eyo ey'Ebikolwa batume essuula ey'okutaano eyo kubanga bagenda mu maaso n'okulaga ti kubanga Katonda kwagala tasobola kukola kino tasobola kukola ne kiri. Naye mu masekkati g'ebyo byonna kitugwanidde gwe nange abagenda mu maaso n'okuba nga tugamba nti tugoberera Mukama waffe Yesu Kristo nti si ffe abamubuulira ekyokukola wabula yatubuulira ekyokukola. Tetusobola kubeera nga mu kkanisa ye tweyisanga bwe tusanze ne tulowooza nti nno tujja tambula butambuzi bwe tutyo watali ku mbeera yonna yakubeera nga tulamulwa. Ssebo ne nnyabo gwe nange tugwanidde okuba nga tukifunira ddala bulungi Katonda waffe nga bwe yakyawanga ekibiruli ne kaakano akikyawa. Ekyenjawulo kye nasomesa mu ssomo lire eryasooka mu ssuula ey'okutaano nalaga nti okulamula kwa Katonda okusinga mu ndagaano empya kugenda kulabisibwa nnyo oluvannyuma lw'okuba nga tugenze mu bulamu buli obukola ki obuddako. So abantu abasinga bwe batalaba kufa kwa muntu bwe batalaba muntu ng'ateekeddwako kookolo n'ebisigadde abasinga balowooza nti ekyo kirina kubeera nga kituwa bbe tukwongera kutambula nga bwe tusanze. Newankubadde abamu okulamulwa kwa Katonda kaakano bakulegako nga abaganya okubaako ebintu bye bayitamu okubeera nga abalaga nti yali emabega w'ensonga ez'enjawulo naye abasinga tebakola ki tebakitegeera. Naye gwena agenze mu maaso n'okuba nga otugoberera mu masomo gaffe nzikiriza nti nno olinako kaakati ebintu eby'enjawulo bye watandika dde okuba ng'okwasaganya mu ndowooza yo nga bw'oba otunuulidde Bayibuli nti ebintu ebyo tebifiibwako kaakati tebyogerwako kubanga abantu baagala kubuulya ebyo ebinyumira abantu. Timbuulira ekinnyumira kubanga banoonya bungi bw'abantu bakulembeza obungi bw'abantu ne ssente okusinga okusomesa amazima ga Bayibuli bakulembeza ebyokusanyusa abantu mu mbeera eya musiki mu mbeera y'ebinyomonyumo okusinga okubeera nga boogera ku kibi kyaki ky'omuntu yenna. Ffenna teri n'omu ku ffe ali waggulu wa nsobi. Ensonga lwaki ebyawandiikibwa bw'oba obisomye Timoseewo ekyokubiri 3:16 enyweza bw'eti era okunyweza okwo kwenjagala ntandike nako nga tutunuulya omutwe ogugamba nti obutassa mukono mu kubuulira enjiri. So bw'oba otunuulidde Timoseewo ekyokubiri 3:16 eragira ddala nti ebyawandiikibwa byonna byaluŋŋamizibwa Katonda era bya mugaso nnyo mu kusomesa amazima n'otumanyisa ensobi n'otumanyisa ekyo ekikyamu mu bulamu bwaffe n'otutereeza nga tukoze ekikyamu n'otusomesa ekyo kye tugwanidde okukola nga kikkirizibwa. Katonda akozesa ebyo ebyawandiikibwa okubeera nga ateekateeka abantu be olw'emirimu emirungi. Eyo enzivuunwa eya NLT.
naye singa oba osomye enzivunula eya ESV egamba nti ebyawandiikibwa byonna byaweebwa oba byafulumizibwa omukka gwa Katonda era bya mugaso nnyo mu kusomesa, mu tunenya, mu tutereeza, mu tuyigiriza mu butuukirivu, nti olwo omusajja wa Katonda asobole okubeera nga ateekeddwa bulungi olw'emirimu emiki emirungi. So bwe tutunuulira ebyo byonna nti mu byawandiikibwa mulimu n'okunenya, mulimu okutereeza, mulimu okusomesa, ekigendererwa kya kubeera nga tutambulira mu mirimu egyo emiki emirungi nga Befeso 2 olunyiriri olw'10 bwe lulagira ddala nti twatondebwa olw'emirimu emiki emirungi mu Kristo Yesu. So twagala otunulira essuula ey'okutaano ku luno nga tutandika n'olunyiriri olw'13 tutegedde biki ebyaliwo mu nnyiriri ezisooka 12 okufa kwa Ananiya ne Safira obunafusi bwabwe. Kaakano twagala okuba nga tufaayo biki ebyaddawo ng'ekyo kimaze okubeera ng'ekikolwa ekyo kimaze okuba nga kibeerawo kubanga ebyokuyiga tomooni. Bibuli etulaga nti now signs and wonders were regularly done among the people by the hands of the apostles and were all together in Solomon's portico. Nti kaakano obubonero n'ebyamagero byakolebwanga buli kanaku mu masekkati g'abantu okuyita mu mikono egy'abatume era bonna baali wamu mu kifo ekyo eky'okutendererezaamu ekya Sulimaani. Ssebo ne nnyabo wano enjagala tubeere nga tutegeera ku mutwe gwe tugamba okubuulira enjiri owatali kussa mu mukono. Ekyo kijja kuyamba nnyo okutegeera nti lwaki twogera ku mutwe ng'ogwo ojja kulaba ebintu abatume bye baayitamu nti bisomesa ebintu ebikulu nnyo nnyini ddala. Mu masekkati g'okunyigirizibwa tetulina kussa mukono ku nsonga ey'okubuulira amawulire amalungi. Naye entandikwa y'ekyawandiikibwa kino nayo nkulu nnyo yakubeera nga tugenda mu maaso n'ogifaako. Bayibuli etulaga nti bw'oba otulinda olunyiriri lw'13 nti bw'oba otulinda olunyiriri lw'13 nti ebyamagero byagenda mu maaso n'okuba nga bikola bitya nga bikolebwa bingi nnyo nga bikolebwa abatuyita abatume okuyita mu mikono gyabwe. Ekyo kikulu nnyo kyakutegeera nga bwe twalaga mu masomo amalala nti bino ebiyitibwa obubonero n'ebyamagero byali byakubeera nga bikakasiza ddala abantu bonna nti abantu bano abayitibwa abatume baali bantu Katonda be yali alonze okubeera nga boogera ekigambo kye nga bwe nalagako mu masomo amalala nti okuviira ddala mu ndagaano enkadde mu biro ebya Musa, Alooni, Yoswa, Eriya, Erisa otuuke mu biro ebya Mukama waffe Yesu Kristo, abantu abo bonna baabeerangako n'obubonero obwanywerezanga ddala mu masekkati g'abantu be bale babatumyemu abantu abo okutegeera nti bano Katonda bye yali akoze bye yali alonze. Nga bwe tumayidde ddala nti bwe wabeerawo ssente eziyinza okuba nga zifulumiziddwa banka enkulu mu ggwanga lyammwe, omukulembeze mu Luzungu gwe bayita gavana owa banka bw'ajja okwogera eri bannansi nga babuulira ku ssente oba omutemwa ogwo omupya gwe bafulumizza bwe gufaanana, tamala biseera nga ayogera ku ssente ziri ze batakoze bo nga aba banka enkulu. Ebiseera bye abimalira mu kunnyonnyola futures oba ebintu ebikulu bannansi byabagwanidde okutegeera ku ssente bo ze bafulumizza, nga ekigendererwa mu ekyo kyakubeera nti bannansi bategeerera ddala futures oba ebintu ebyo ebinnyonnyolera ddala ssente ezifulumiziddwa banki yenkulu ey'eggwanga lyabwe. Singa baba babitegedde kijja babeerera kyangu nnyo okubeera nga bategeera ekintu kyonna ekyagala okwefaananyiriza kiri banka enkulu kyeyinza okuba nga yakoze kyeyafulumiza. So Katonda waffe mu kubeera nga agenda maaso n'okuyamba ku buweereza obw'abatume bano kubeera nga abasobozesa okukola ebyamagero n'obubonero, kwe kukakasiza ddala nti
abantu bonna abaali bayita abatume nga bano aba Katonda bennyini baali basobola kubaawulira ku ngeri ey'obubonero bwabwe nti obwa bano Katonda be yali alonze bwali bwanjawulo nnyo nnyini ddala ng'era omuntu yenna bw'abulaba asobolera ddala okugamba nti Katonda mwene ali mabega w'ekintu kino ekigenda mu maaso n'okuba nga kikola kitya nga kikolebwa. So ekyo kikulu nnyo kyatega nti mu biro nga enjiri yali ekyagenda mu maaso n'okubeera nga ewandiikibwa oba okubikkulirwa nga kuweebwa abatume, kyali kigwanidde n'ekyo ekiyitibwa ebyamagero n'obubonero okugenda mu maaso owataali kuwandiikibwa okwa Bayibuli eyali enzijuvu. Naye kaakano mu biro bye tulimu nga tulina endagaano enkadde nga nzijuvu n'endagaano empya nga nzijuvu, tetuyinaawo kigendererwa, tetuyinaawo nsonga nnyo ey'okuba nga tunoonya obubonero n'ebyamagero, kubanga Katonda byeyagala okubeera nga ffe tubitegeera byonna bituwandiikiddwa mu bitabo 616. Naye mu biro by'ekkanisa ng'egenda mu maaso n'okubeera nga esimbibwa abatume ne bannabbi, Katonda yagenda mu maaso n'okufukirira omulimu gwabwe n'ekigambo kye bagendanga mu maaso n'okubeera nga babuulira wamu n'obubonero n'ebyamagero, nga ekkanisa efunira ddala emirandira n'okunywezebwa mu bitundu eby'Abaroma n'Abayonaani wamu ate era ne mu ntandikwa eya Yerusaalemi ne Buyudaaya ne Samaliya, ng'enjiri bwetambulira ddala okutuukira ddala ne mu baki bannamawanga. So ebyo byali bikulu nnyo mu ntandikwa y'ekkanisa. Naye kaakati tugamba nti tuli mu biro nga endagaano enkadde nzijuvu n'endagaano empya nzijuvu. So byonna bye tugwanidde okumanya bituwandiikiddwa. Kati singa tuba tetusobola kukkiriza ebyo biwandiikiddwa, tetujja kukkiriza n'ekibeera nga kyamagero kikoleddwa ki Katonda. Kyova olaba nti ebintu byonna tubikema na kigambo kyani kya Katonda, tetubikema na kintu kyonna kirala. Kitegeeza nti Katonda agulumiza ekigambo kye waggulu w'ekintu kyonna. So ebintu ebyo bikulu nnyo nnyini ddala, era singa biba bitegeereddwa bulungi tujja kubeera nga naffe tukola tutya, tubeera bamativu eri ekyo ekigambo kya Katonda, kubanga abantu abasinga leero bavudde ku ebyo ebituwandiikiddwa, kaakano banoonya kino banoonya kiri eri. Naye nga Mukama waffe wayogera mu Matayo essuula ey'12 ng'agamba abo bonna abanoonya obubonero talinayo kabonero kalala kagenda bawa wabula omulembe guno ogwakola gutya, ogujjudde abenzi n'abakaba, gwe mulembe ogugenda mu maaso n'okunoonya obubonero n'ebyamagero, n'abasuubiza nti teriyo kyamagero kirala kyonna kyali agenda ogenda mu maaso n'okuba ng'akola ki ng'abawa. Singa oba osomye Matayo essuula y'12 olwasatu mu 8 n'olwasatu mu 9, omwamugamba some of the scribes and the Pharisees, nti abamu ku bannyonnyozi b'amateeka n'abafalisaayo ne bamwanuka nga mugamba nti musomesa, twandyagadde gwe okubaako akabonero k'otulaga, n'abanukula nga bagamba nti an evil and adulterous generation, nti omulembe omukaaba guno ogunoonya ekyamagero, but no sign will be given to you, teriyo kabonero kana abaweebwa. Ne mu biro ebya Yesu ne bwe yakola ebyamagero bitya, era abantu tebakola ki? Tebakkiriza. So bwe baba tebasobola kukkiriza biwandiikiddwa, teri muntu yenna alina kulimba nti abantu bakukkiriza nnyo Katonda nga basoose kulabako. Isirayiri eva e Misiri, teriiyo mulembe gw'alaba amagero bingi nga mulembe ogw'abaana ba Isirayiri nga bava e Misiri. Teriiyo mulembe ogwalaba ebyamagero ebingi ng'omulembe ogw'omu biro ebya Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali akyali ku nsi kuno ng'abuulira. Naye era abantu tebakola ki? Bakkiriza. Baamaliza bagamba tiyali Katonda, tiyali mwana wa Katonda, yali mulimba, n'ebisigadde era ne bamuwaayo mikono gya Piraato n'akomererwa, n'agenda maaso n'okubanga akomererwa. So ssebo ne nnyabo, bye tulina mu byawandiikibwa y'ensonga lwaki Yuda e Musa twegamba nti tugwanidde
okulwanirira ebyo ebyatuweebwa omulundi ogumu. Lwaki? Nti ensonga yonna kaakano, olutalo lwonna kaakano tulina luteekako ebiwandiikiddwa nga Yuda 1:17 eraga, kitujjukire ebigambo ebyo ebyatugambibwa abatume aba Mukama waffe Yesu Kristo, nga Peetero 2:3 lwegamba nti tufeeyo nnyo eri ebyo ebyayogerwa bannabbi ba Katonda abatukuvu wamu n'abatume aba Mukama waffe Yesu Kristo, nti bye baayogera si birala, bye bye tulina mu byawandiikibwa. Tetulina kunoonya kabonero kano oba kali. Tekitegeeza nti Katonda tasobola kubaako kyakola. Katonda asobola, naye Ekkanisa tegambiddwa kunoonya bubonero na byamagero. Lwaki? Baluumi 10:17 egamba nti okukkiriza kuva mu kuwulira era n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Era yeemunyenyweza mu Bebulaniya essula esooka olusooka paka olwokubiri ti mu biro biri Katonda yayogera ne bakitaffe okuyita mu bannabbi n'engeri ez'enjalo, naye kaakano mu biro eby'oluvannyuma asaze okwogera naffe okuyita mu mwana we Yesu Kristo. So ebigambo by'omwana Yesu Kristo tetubisanga walala wabula tubisanga mu Bayibuli. So bingi bye tusobola okuba nga tunyweza ku nsonga eyo, lwaki ebyamagero byali bingi nnyo, nga era lwaki byabikolebwa abatume Katonda be yalonda ng'Abeefeso bwe tulagira ddala essuula ey'okubiri okubeera nga bateekawo bazimba omusingi ogw'ekkanisa nga Yesu ly'ejjinja lyennyini ery'oku nsonda. Ebyo bikulu nnyo byakubanga tutegeera mu biro ebirimu abantu abaagala okubeera nga bagamba nti nabo balina obuyinza bwe bumu obwo bwaweebwa abatume. Bikwasa n'ensonyi kubanga Bayibuli nnambulukufu bulungi nti nno byali obubone buno n'obwamagero byali tebikolebwa buli muntu, byali bikolebwa batume, era nga tusomesezza mu masomo ag'enjawulo ebimu ku bisaanyizo ebiraga nti omuntu yali mutume. Omuntu oyo yalina okuba nga alondeddwa Mukama waffe Yesu Kristo ng'akyali kuno ku nsi. Omuntu oyo yalina okubeera nga alabye Mukama waffe Yesu Kristo ng'amaze okuzuukira. Omuntu oyo kyali kimugwanidde okubeera n'obubonero n'ebyamagero tomooni, ng'Abakolinso 2:12 olw'e12 bwe lunywereza ddala. Tetulina muntu yenna leero ku nsi kuno alina ebisaanyizo ebyo. Abasigadde abeeyita abatume ne bannabbi bonna balimba beenoonyeza byabwe. Olw'e13 lulaga nti none of the rest dared to join them but the people held them in high esteem, nti tewaaliwo muntu yenna yayagala kubeera nga yeegatta ku kkanisa eyo eyali egenda maaso n'okulembebwa abatume. Lwaki? Olw'okufa okwa Ananiya ne Safira kwaleetera abantu bangi entiisa ne babugaana mu mitima gyabwe nga teri n'omu ayagala kugyegattako ekkanisa. Ekyo nga bwe kyali era ne kaakati bwe kiri ddala. Katonda taagala bantu kumala geegatta ku kkanisa n'agagendererwa agakyamu. Ayagala abantu abannamaddala. Leero ekkanisa ezeenoonyeza obungi bw'abantu n'okulembeza ssente, zo ebyo tebizifaako. Zo zigamba nti ekyo ekikolwa si kirungi nnyo nnyini ddala. Abantu balina kubeera wansi wa ntiisa n'embeera ng'eyo. Entiisa erina okubeera eri Katonda, nti Katonda si muzzukulu waffe, Katonda si mutabani waffe tusobola okukola byonna bye tusanze mu kkanisa ye ne tulowooza nti notaabeeko kyayogera. Ssebo ne nnyabo siyo Katonda gwe tusoma mu Bayibuli. Era yenna agamba nti osobola okukola nga bw'osanze kubanga kaakati oli mu Kristo, oyo akugamba bibye era akulimbira ddala, ayagala kuteeka mu nsobi. N'ekyo n'otegeera tiwaliwo abantu mu biro ebyo byennyini abalina ensingo nga nkakanyavu nnyo nga tebaagala kubeera nga bakakkanira ekikoligo ekya Mukama waffe Yesu Kristo ekitali kizito. Olw'e14 and more than ever before were added to the Lord multitudes both men and women, okusinga ebiro byonna oluvannyuma lw'ekyo ekyali kibaddewo ekya Ananiya ne Safira okufa, amawulire nga gatambudde, abantu bangi nnyo okusukkuluma emirundi emirala abeegatta ku kanisa. Kiina kye kyaleeta ekyo, era abantu bagamba nti kyali kikyamu kitalina kubeerawo, naye oyo ani ayogera nga Katonda ayogera? Ekyawandiikibwa kino kitegeeza kigwe ne bwe wali badde nga toli mulamu. Ekifo kye tusinga otunuulira nti gwe okubanga oli mulamu oba toli mulamu tolina kyogatta ku kyawandiikibwa. Nange kennyini ekisinga obukulu
ekyawandiikibwa kyekyogera kyekisinga obukulu gye tuli, si gwe nga bw'okirowooza nti nze ndowooza ekyo kyali tekigwanidde, tekyali kintu kirungi nnyo. Gw'oyogera ng'ani era ani akuwadde obuyinza okubaako kyokola kikyoyogera? Omusajja omu ayitibwa Matthew Henry, abamu ku bawandiisi ba commentary mu biseera bya 17 ne 1800, awandiika ng'agamba nti ekyo kyonna ekireetera obutukuvu n'erinnya eddungi ery'ekkanisa kiviiramu ekkanisa okubeera ng'egaziwa. Kyo kyenyi kye tulabira ddala nti singa wabeerawo embeera ey'obutukuvu n'erinnya eddungi ery'ekkanisa, ekkanisa yakweyongera kuba ng'ekola ki? Ng'egaziwa. Naye teri n'omu ayagala kwegatta ku kkanisa ejjudde amazambi. Gwe wuli alira abantu batwogerako, abalokole babbi, abalokole boogera kino ne kitabeerawo, abalokole baatwala ettaka lyaffe, abalokole bakola bino. So ebintu ebyo byonna Isaaya 55:11 egamba nti ekigambo kiva eri Katonda ne kitatuukiriza ekyo kyakitumidde kubanga kikola, era ekyo kyetulabirako ddala buki? Bulungi nnyo nnyini ddala. Nti ekigambo ekyabuulibwa n'ebyo ebyali bibaddewo nti Ananiya ne Safira baali tebalimbye bantu wabula baali balimbye Katonda, ate kyaviiramu abantu bangi nnyo okubeera nga ate beegatta ku kkanisa, kubanga olwo Katonda yali atulagira ddala nti okwawula kulina okuba nga kugendera ddala mu maaso mu kkanisa. Okwawula kulina okugendera ddala mu maaso mu kkanisa. So mu maaso ekyo ekyalo mu biro bya Ananiya ne Safira kyekintu kyekimu ekigenda okubeera nga kibaawo ku nkomerero y'ensi eno. Mukama waffe wanayawula wakati w'endiga ng'ayawula endiga kuki kye tuyita embuzi, kubanga mu kkanisa wamu mulimu endiga mulimu n'embuzi. Kaakati embuzi nazo zeekwese omwo nga nzibu za kulaba, naye ku lunaku luli embuzi yonna eyeekwese mu kkanisa yakutegeerebwa. Wabula akakisa weekali nti abo bonna abagamba nti twalokoka nga tukyalinako engeri etali nnungi, tugwanidde okuba nga tuva mu makubo ago, kubanga obugumiikiza bwa Katonda butegeeza buki? Bulokozi. Bw'otunuulira olw'ekumeka lugamba so that they even carried out the sick into the street, ne basobola n'okusitula abalwadde nga batwala mu nguudo, nga babeebasa, ne batwala n'abalwadde nga batwala mu nguudo. Olw'ekumeka mu lugali n'okuleeta ne baleetanga mu makubo abalwadde ne babateekanga ku mikeeka ne ku bitanda, Peetero bw'anajja ekisiikirize kye kituuke ku bamu. Y'oluganda bwetyo bwegenda mu maaso n'okuba ng'ekireeta. Nti olw'ekumeka and people also gathered from all the towns around Jerusalem, bringing the sick and those that were afflicted with unclean spirits. Nti ne baleeta abantu bonna okuva mu bitundu eby'enjawulo ebya Yerusalemu, abaali abalwadde n'abagenda mu maaso n'okunyigizibwa emyoyo emikyamu, bonna ne bawonyezebwa. Kati wano wenjagala ate nawo tukube tooki eya namaddala nti ebyamagero bino ebyakolebwa eby'amaanyi ennyo nga bwensoose okuba nga ndaga, byali bikulu nnyo mu kuzimba oba mu kunyweza omusingi ogw'ekkanisa eya Mukama waffe Yesu Kristo. Ne ebiro bye tulimu jjukira by'Abayudaaya zino essuula esooka, jjukira Abayudaaya banoonya akabonero, Bakolinso ekisooka 1:2-1. So ebyamagero n'obubonero bikolebwa nnyo nnyini ddala. Bwe tutandika okuyingira mu ssuula ey'okusatu, ey'okuna, ne tuyingira ddala mu ssuula ey'ekumi, tulaba ebyamagero bingi nnyo mu bitundu Abayudaaya bye baalimu nga bangi nnyo nnyini ddala, kubanga baali banoonya nnyo akabonero. Naye kyenjagala obeere ng'otegeera nti kino kye tulaba wano, ebyamagero bino ebingi biva mu ssaala abatume gye basaba. Bw'otunuulira Ebikolwa Batume essuula ey'okuna olunyiriri lwa 3, bwe baagamba Mukama agolole omukono gwe ebyamagero eby'amaanyi bikolebwe. Kati kino kyonna kye tulaba mu ssuula ey'okutaano kuddamu kwa ssaala nti ebyamagero byagenda mu maaso n'okuba nga bikubisibwamu nga byeyongera okuba nga bingi. Olwo Katonda yanukula essaala abatume gye bagenda mu maaso n'okuba nga basaba. Jjukira baali basaba ne baali basabira, Bayibuli eraga nti wonna ne wayuuguuma okubalagira ddala nti yali ali wamu nabo ku ekyo kye baali bagenda mu maaso n'okuba nga basaba oba nga bagenda mu maaso n'okuba nga bakola. So ekirala ekikulu ekyokufaako aneeno nti bwe baleeta abasinga okuva mu bitundu eby'enjawulo nga baleetera ku bitanda ne ku mikeeka nga baagala ekisiikize ekya Peetero okubatuukako abalwadde abo, eno yali ndowooza y'abantu
abantu nti mu kuba nga ebyamagero byakolebwa bingi naye nga omutwe omukulu wonna we byabeeranga baalabanga Peetero nga waali, endowooza yajja mu bantu ab'enjawulo nga balowooza nti n'ekisiikirize kye kyali kisobola okubeera nga kikola kitya nga kiwonya. Wano nno ekkanisa ey'Abaroma y'emu ku kkanisa egenze maaso mu biro byonna mu byafaayo by'ekkanisa okugenda maaso n'okuwuliriza ekintu kino nga balaga nti ekisiikirize ekya Peetero kyagenda maaso n'okuba nga kiwonya abalwadde, kubanga bagamba nti ekkanisa yaabwe yatandikibwa Peetero, so baba bagwanidde okuba nga bamusuusuuta okumusukkulumya omuntu yenna. Era awo we bava nga bagamba nti ebyamagero ebya Peetero oba kino ekyamagero ky'ekisiikirize kya Peetero okwonya abantu nti kiragira ddala nti Peetero asukkuluma ne ku Kristo mu ngeri ey'obubonero n'ebyamagero. Naye ssebo ne nnyabo awuliriza, Bayibuli tesomesa nti ekisiikirize kya Peetero kirina gwe kyawonya, wabula Bayibuli etulaga endowooza y'abantu abaleeta abalwadde nga babaleetera ku bitanda ne ku mikeeka nga basuubira nti n'ekisiikirize kya Peetero kirina kibatuuseeko banaawona. Naye Bayibuli teraga nti ekisiikirize kya Peetero kirina gwe kyawonya. Abantu baawonyezebwa mu ngeri endala naye tekyali kisiikirize. So ekintu kino eky'ekisiikirize kya Peetero okwonya abantu Bayibuli tekiraga, wabula etulaga endowooza ey'abantu gye baayina ku mutume Peetero, kubanga ebyamagero ebisinga okulabisibwa mu ssuula ezisooka ez'ekitabo ky'Ebikolwa Batume, ebyamagero ebyo byonna byagenda okubeera nga ne Peetero akola ki? Waali mu bifo ebyo eby'enjawulo. Wabula ensobi y'emu ekkanisa ey'Abaroma gye yafuna, ensobi eyo yayingira nefuna n'emirandira mu kkanisa ez'abalokole kaakano. Bantu bangi nga Christian Kalomi, bantu bangi e Uganda wano, e Bumerika, abasomesa engeri y'emu eyo ey'okugamba nti ekisiikirize kya Peetero kyawonya abantu, era nabo nga bagamba nti ebisiikirize byabwe bisobola okwonya abalwadde ng'ekya Peetero bwe kyawonya abalwadde. Ebyo byonna biragira ddala abantu abatatwala ddaala kwekkaanya nsonga ez'enjawulo oba okusoma ensonga mu bulambulukufu bwayo. Kyova olaba nti abantu abatategedde nti obubonero buli bwe twayogeddeko nti bwali bwaweebwa batume, y'ensonga lwaki oli abantu nga beekanaakiriza nga nabo bagamba nti mu ngeri emu oba endala basobola okukola ebintu byebimu abatume bye bakola ki? Bye bakola nga beenoonyeza ettutumu n'okubba abantu. Naye ssebo ne nnyabo bampuliriza, nsaba otwale obudde bwo okole okunoonyereza okumala nga wekkaanya Bayibuli yo. Bayibuli tekakasa era tesomesa nti ekisiikirize kya Peetero kirina omuntu yenna we kyawonya, era kikyamu nnyo okukwata Peetero okumugereeganya ku Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga singa oba osomye Matayo essuula ey'omwenda olw'21 n'osoma Matayo 14:34 paka 36, ojja kulaba nti omuntu oyo gwe twogerako nga Mukama waffe Yesu Kristo talina muntu yenna amwenkana. Lwaki? N'obubonero n'ebyamagero abatume bye baakola ye yabaganya okuba nga babikola, kubanga yabalonda. Ensobi evudde mu kuba ng'abantu abasinga tebaategeera bulungi oba tebategeera ekyawandiikwa ekiri mu Yokaana 14:12 Mukama waffe Yesu Kristo ng'ayogera ku mirimu egy'amaanyi eginaakolebwa abo abamukkiriza, kubanga yagamba nti abamukkiriza banaakola n'emirimu gy'amaanyi okusinga ku egyo gye yakola. Ssebo ne nnyabo ampuliriza, emirimu egy'amaanyi Yesu Kristo gyayogerako si mirala, kyanyweza kye kino. Oluvannyuma lw'okufa kwe n'okuzuukira yaggulawo okubuulira okw'abatume okubanga kusaasaana okusukkuluma eggwanga erya Isirayiri. Mukama waffe bwe yajja eri endiga eza Isirayiri ezaali zaabula, nga Bayibuli bwenyweza ddala mu Baluumi 15:8, era obuweereza bwe bwakoma mu kitundu ekya Isirayiri. Naye ffe abajja oluvannyuma ng'amaze okufa n'azuukira, atugamba okugenda mu nsi yonna tukole abayigirizwa nga tubasomesa ebyo byonna byasomesa, ate nga tubabatiza mu linnya erya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. So bw'agamba nti tunaakola emirimu mingi, ategeeza obungi obw'abantu
abantu bwe tusobola okuba nga tutuukako nga busukkuluma n'amawanga mwe tuzaalibwa nga busukkuluma mu kifo ekyo muyinza okuba nga wazaalibwa ne bubeera nga emirimu gyaffe gigaziira ddala okubeera nga gikoma wala nnyo. Kati tuli mu biro ebya intaneti, simanyi ani awakana naye bw'oba owakana kitegeere nti omuntu asobola okusomeseza wano e Uganda naye ng'obubaka bwe abantu ab'enjawulo babuganyulwamu mu nsi yonna mu nkozesa eya YouTube, mu nkozesa eya WhatsApp, mu nkozesa eya TikTok, mu nkozesa eya Facebook ne mu nkozesa ey'emintu eya kye tuyita websites. Omuntu akusinsikanangako naye agwa ku ebyo bye wakola n'atandika okuba nga abifunamu nnyo nnyini ddala n'obuulira enjiri oba ku website yo oba ng'okozesa emikutu egy'enjawulo, abantu ne basigala nga bayingira obwakabaka bwa Katonda naye nga tebakulabanga nako, naye ekyo kyonna era akisobosa asobosa okubeerawo ye Mukama waffe. So emirimu emigazi gy'agamba gyegyo okubanga tutuuka ku bantu bangi nnyo n'okuleeta abantu bangi nnyo mu bwakabaka okusinga abo abajja mu bwakabaka bwe akyakola obuweereza bwe ng'ali kuno ku nsi. Ebyamagero byokka ebya Mukama waffe Yesu Kristo byakola tosobola na bigereeganya ku muntu yenna. Yakwata emigaati 5 n'ebyennyanja 2 n'aliisa abantu 10,000. Teri mutume yenna yali akikoze. Omwami yume ayitibwa Malchus mu kitabo ekya Matayo essuula eya 26 n'olwa 27 yatemebwako okutu Peetero. Bayibuli etwaga nti Mukama waffe n'amukwatako n'azaako okutuukwe. Ekyo teri n'omu eyali akoze eki akikoze. Era ekyo olaba nti nga nsomesa bino njagadde okutegeeza nti mbisomesa bubonyeekaavu obw'amaanyi nti ne kino eky'abantu kye bagamba Peetero okuba nti asukkuluma ku Mukama waffe ku kyamagero kye yakola, nsobye okubanga ekyo ffe tukyogera nako kubanga eyo emboozi teva eri Peetero, eyo emboozi eri mu ffe abatategedde ebyawandiikibwa. Ntandika okukwata Peetero mugereeganya ku Mukama waffe. Mukama waffe nyina agamba nti teriiyo muyigirizo asobola okubeera nga asukkuluma ku ki ku musomesa we. So ekyo kyonna omuntu yenna asomesa ng'agamba nti ekisiikirize kya Peetero kyawonya abalwadde akyogera mu bukyamu n'okubeera nga ensonga tazikutte mu bulambulu bwazo. Ate ne bw'oba osomye okuviira ddala mu lulimi Oluyonaani nga weeyambisa enzivunulwa zonna ezaaliwo olubereberye n'ogendako ne mu abo abaaliwo mu biro byonna eby'ekkanisa, teri n'omu yali akkiriza kintu ekyo. Buno obulimba bwatandika n'ekkanisa ey'Abalooma abaagala nnyo ebyamagero nga batuukanga n'ogenda n'okubeera nga bakwata amagumba g'abafu ne batandika okuba nga bagamba nti amaanyi agaali ku mufu era amaanyi ago gali ku magumba g'oyo, ng'era bw'okiraba nti abantu abasinga ekirowoozo ekyo bakijja ku musajja eyali agenda okuziikibwa. Naye baali ekikolwa ekyo kyali kigenda kubeerawo nti bwe abaali bagenda omuziika bwe baategeera nti waliwo obulumbaganyo obwali bugenda okuba nga bujja gye bali ne bamukasuka, naye ate bamukasuka tebategeera nti bamukasuka ku kifo owali waziikiddwa nabbi Erisa. Kati Bayibuli egamba nti omuntu oyo omufu bwe yagenda mu maaso n'okubeera nga omubiri gwe gukwata ku magumba ag'Erisa, omuntu oyo n'abeera nga akola ki? Azuukizibwa. So kati ensonga eyo abantu abasinga bagigaziyiza nnyo nga banoonya amagumba ag'abafu nga bagamba nti omuntu ono obanga yali aweerezaako wano mu ngeri ey'enkizo kiba kitegeeza nti no ekyali kuye kiri ne mu magumba ge. Kati ne batandika okusinza amagumba ge ngamba okuwonyezebwa kuli mu ki? Magumba ag'omuntu oyo. So ebintu ebyo byonna birimu olusezisezi, birimu amasitaani, si bya Bwakatonda. Era ne bassekigwanyizi ne bannakigwanyizi leero abagamba nti ebisiikize bya bisobola okwonya abalwadde bonna bakikola mu mbeera ya kubeera nga mu mbeera ey'obutamanya n'okubeera nga tebategeeredde ddala kye tuyita context, obukulu bw'ekyo ekitulagiddwa mu ki? Mu byawandiikibwa. So singa oba otunuulidde essuula ey'okutaano olunyiriro 17 lulaga nti awo Ssabakabona wamu n'abo abaali wamu naye ab'oluuyi olw'Abasaddukaayo ne bajjula ekiruyi n'obuggya. Bayibuli eraga nti obusungu obwa kabona n'abo baakola naye ne bweyongera. Obusungu obwa kabona ne bweyongera wamu n'abo baakola naye ate
ng'otaddeko n'abayitibwa abasaddukaayo. Ssebo ne nnyabo awuliriza, kye njagala obeere ng'otegeera nti ekiruyi oba obuggya obw'abano abantu y'ensonga y'emu gye tulaba leero, nti abantu abatafaayo kusomesa ebyo ebyabagambibwa okusomesa, baagala obungi bw'abantu, bafaayo nnyo eri ssente okusinga okukola omulimu ogwabagambibwa okukola. Singa Ssaabakabona ne bakabona bonna abaali babaddeko wamu n'abantu abagwa ku luuyi olw'abasaddukaayo baali bakola ebyo ebyali bigwaniddwa okuba nga bikolebwa, obuggya tebwandibaddewo. Naye obuggya buviira ddala ku nnamba eyo eyatandika okubeera nga egoberera abatume, ate abatume n'okubeera nga nabo babuulira enjiri owatali kussa mukono, nga boogera ddala ku nsonga zezo zennyini ezaalumiranga ddala abayitibwa abasaddukaayo, okuli ensonga y'okuzuukira okw'abafu, okuli ensonga ey'okubeerawo kw'abamalayika, okuli ensonga ey'okuba nti emmeeme y'omuntu si yakufa, yakubeera namu emirembe gyonna. So Bayibuli eraga nti ne bagenda maaso n'okuba nga bajjula kye tuyita ekiruyi wamu ne kye tuyita obuggya eri abatume n'ensomesa zaabwe. So tetugwanidde okuba nga tutegeera gwe yenna agenda maaso n'okuwuliriza, tetulina kumalibwamu maanyi, obuvumu wamu ate era n'obusungu obw'abo abalabe ba Kristo Yesu. Abasaddukaayo baali basalirawo ddala okubeera abalabe b'abatume okuba nga babayigganya. Omuntu okubeera ng'afuuse omulabewo ow'omubiri ye muntu ayagala okuyigganya ennaku zonna ez'obulamu bwo, ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nekitusobola okugamba nti Katonda mu bukulu bwe yaganya bino byonna okubeera nga bibeerawo, okulagira ddala ekkanisa ye entuufu, okulagira ddala ekkanisa ye entuufu, kubanga bino ate twali bitegedde bitutya nti Ssaabakabona n'abasaddukaayo bwe bati bwe baali, naye olwo tutandikira ddala okutegeera abo abaali beefuula ekkanisa ya Katonda naye ng'ate si kkanisa ya Katonda, kubanga ogamba otya nti mu kitundu ku kkanisa ya Katonda nga mmwe abakulira violence, nga mmwe abakulira embeera ey'okuyigganya abantu abatalina musango, nga ye mmwe abalina ebigendererwa eby'okutta abaali tebalina kye bakoze. So ekiruyi kyekimu okiraba mu Ebikolwa by'Abatume essuula ey'omwenda, essuula ey'omusanvu olunyiriri lw'omwenda, era ekintu kyekimu kye tulaba mu Ebikolwa by'Abatume essuula ey'ekkumi-n'essatu olunyiriri olwana mu ttaano, ensonga y'emu gye baagenda mu maaso n'okuleeta eri omutume Pawulo. Olw'ekumi-na-munaana babigamba nti ne bakwata abatume ne babaggalira mu kkomera ery'olukale. Kati engeri gy'okwatamu abantu abatalina musango n'obaggalira mu kkomera ery'abanyazi, ekkomera ery'ababbi, ekkomera ery'abatemu, ery'abaliisa maanyi n'ebisigadde, kuno kuvoola kwa maanyi, kuno kunyooma kwa maanyi. Olw'ekumi-n'omwenda naye Bayibuli eraga nti naye mu kiro malayika wa Mukama n'aggulawo enzigi ez'ekkomera n'abafulumya wabweru n'abagamba mu lwabiri nti mugende muyimirire mu maaso ga yeekaalu mwogere ebigambo bino eby'obulamu. Kino nakyo kikulu nnyo kyakubeera nga tukola tutya, nga tukifaako nnyo nnyini ddala, nti obuweereza bw'abamalayika tetulina buyisaamu maaso, kubanga Bayibuli ebwogerako mu Bebulaniya 1:14 myoyo egiweereza eri ababasika ab'obulokozi. Naye tutegeera nti malayika bw'amala okuggulirawo baneeno, era ekkatala lyabwe ery'okubuulira enjiri lyali lya kugenda mu maaso n'okubeera nga likolebwa, lyali lyagenda mu maaso n'okuba nga likolebwa, nti ate ekyali kibateekeseddwa mu kkomera kyekyo kyennyini malayika kye yabagamba okufuluma okuddayo okulangirira. Tebabasumulula kubeera nga baziba mimwa gyabwe, tebabasumulula kusirika, naye babajja mu kkomera okubeera nga bagenda mu maaso n'okwogera ku Kristo nti ye Mukama. Ensonga eno tugirabira ddala bw'oba otunidde Yokaana 6:63-68. Olunaku olumu Mukama waffe ng'amaze okwogera ebigambo ebikambwe ennyo ebigamba nti ate ali omubiri gwange n'anywa omusaayi gwange tagwadde kubeera nga ngoberera
olwo abantu bangi ne bataddamu kubanga bamugoberera, naye n'akyuka n'atunuulira 12 n'abagamba, nammwe mwagala genda? Peetero kw'okwanukula ng'agamba, ate tunaalaga Mukama waffe, kubanga ggwe alina ebigambo ebyaki? Ebyobulamu. Ensonga y'emu gye tulabira mu Yokaana 5:11 enywereza ddala ng'etulaga nti alina omwana y'alina obulamu, ate alina mwana talina bulamu. So ebigambo ebyo bye balina okwogera byabaweebwa malayika nga bagamba muddeyo mwogere eri abantu ebigambo ebyaki? Ebyobulamu. Ensonga y'okubuulira enjiri yaweebwa abantu, teyaweebwa zi malayika. Kyova olaba n'olunaku Koloneriyo lwe yagenda maaso n'okubeera nga afuna okukyalibwa okwa malayika, malayika yamugamba genda otumye Peetero ajje akubuulire ebigambo ebyaki? Ebyobulokozi. So ensonga y'okubuulira enjiri Katonda yagiwa abaana b'abantu kubanga bw'atyo bwe yakola ki? Bwe yateesa. Oyinza okwebuuza nti lwaki teyagiwa bamalayika? Osaba bamalayika basobolera ddala okukola omulimu guno ku sipiidi y'amaanyi okusinga ffe, naye jjukira ensonga y'obununuzi okuva mu kibi teyaweebwa eri bamalayika, naye Katonda yasalawo kikolera ffe abaana baki? Abaana b'abantu. So era malayika abagamba mugende mwogere ebigambo bino ebyaki? Ebyobulamu. Era ebyo ebigambo ebyobulamu bye bikyusa oyo yenna abadde yatwalibwa sitaani ng'anyigirizibwa sitaani, omuntu oyo n'afuuka ow'eddembe, omuntu oyo n'atandika okubeera nga asobola okubeera ng'akola ebintu ebyegasa, ng'akola ebintu ebirimu amagezi, ng'akola ebintu ebigulumiza Katonda. So kye balina okwogera kyabagambibwa, era nabo bwe baawulira ebigambo ebyo mu Lwabiri ne babyogera nga bwe byali bagambiddwa mu yeekaalu okuviira ddala ng'olunaku lwakakya, ne batandika okusomesa. Ekkanisa erina okukomyawo ensonga ey'okusomesa. Leero tulina obunafu obw'okusomesa mu kkanisa. Abantu basomesa ebintu ebyobulimba, abantu tebasomesa ebyo ebitulambikiddwa mu byawandiikibwa. Bano nga bwe baali bagambiddwa bwe batyo bwe banyweza ebyo ebyali bagambiddwa. Kati leero abalabe b'enjiri beebo abalumbagana abo abasomesa ebyo ebitulambikiddwa mu byawandiikibwa. Lwaki mwogera ku kino? Lwaki mwogera ku kiri? Lwaki mubuzaabuza abantu? Naye ng'ate bo beene be bagenda ddala mu maaso n'okola ki? N'okubuza abantu. Bebegamba nti olwo Ssaabakabona bwe yajja wamu n'abo abaali wamu naye ne bakuŋŋaanya ne bakola olukiiko olw'abantu bonna Abayisirayiri, ne batumya abantu abo okubeera nga babaleeta okuva mu ki? Mu kkomera. So bw'otunuulya olunyiriri Lwabiri lulaga ebintu bingi nnyo ebiraga nti era mu ngeri emu oba endala abo bonna abakozesebwa omulabe sitaani tebawumudde era bakyagenda ddala maaso n'okukola emirimu gye. Naye amawulire agaliwo amalungi ge gano nti amakubo gonna n'obulumbaganyi bwonna obw'omulabe sitaani tebulaba mukisa Katonda baba agambye kireme kubeera. Tebulaba mukisa Katonda baba agambye kireme kola ki? Kubeera. Naye kye tulina okutegeera nti nga tukola omulimu guno maseekati g'okunyigirizibwa, okusoomoozebwa, okugaanibwa n'okwogerwako bino babiri, Mukama waffe ali wamu naffe, yatugamba nti talitwabulira ate era talikola ki? Talitulekulira. Oyo yennyini yafaayo nnyo eri emitawaana gyaffe, kyava agamba nti mmwe mwenna abalina okutawaanyizibwa mukasuke ebibatawaanya byammwe gye ndi kubanga nfaayo gye mukola ki? Gye muli. So kye tulabye wano nti baasibibwa naye baggyibwayo mu kkomera. Bwe baggyibwayo mu kkomera tebagambibwa kusirika, babagamba kukola ki? Genda mu maaso n'okuba nga boogera ku bubaka obwo bwe bumu. So kye kino Pawulo kyogerako mu Bafiripi 2:2-4 n'agamba nti nze okuba omulamu lwa Kristo era okufa kufunamu, nti bali tebatya kufa kwonna ku lw'okubeera nga batuukiriza omulimu ogwali gugenze maaso n'okubeera nga gubaweebwa. So ne bagenda mu maaso n'okuba nga boogera ebigambo eby'obulamu eby'enjiri, ebigambo eby'enjiri ebiramu ebyo nga babigamba abantu okubeera nga bakyuka era bakkirize
erinnya erya mukama waffe Yesu Kristo. So bingi nnyo Bayibuli eraga mu 22 nti naye abakulembeze oba b'ofiisa bwe bagenda tebabasanga mukomera, ne bakomawo ne boogera bye baali basanze, ne bagamba nti tusanze ekkomera nga liggale bulungi nnyo, ng'era n'abakuumi bali mu bifo byabwe nga bali ku miryango, naye tetubasanzeemu munda. Bayibuli eraga mu 24 nti olwo eyali omukuumi wa yeekaalu ne bassaabakabona bwe bawulira ebigambo bino ne babeera nga bamaliddwako nnyo nnyini ddala emirembe, nga beebuuza kituuse kitya wano eno. 25 era omuntu omu n'ajja n'abagamba nti abasajja be mwatadde mu kkomera bayimiridde mu yeekaalu bagenda mu maaso n'okusomesa abantu. So tulabira ddala nti bajeemera akakiiko ak'abassaabakabona, akakiiko ak'abasaddukaayo, ne basalawo bagondere Katonda nga boogera ekigambo kye mu maanyi ne mu mbeera etali ey'okutya. Naye bino ndowooza mu biro bye tulimu era byogerera ddala nnyo gye tuli nti tetugwanidde kubeera nga tuwuliriza omuntu nnyo okusinga Katonda. So kitugwanidde okutya Katonda okusinga okubeera nga tutya abaana b'abantu. So bingi bye tuyigira ku batume bano, balina omubiri n'omusaayi nga ffe, era nga bw'obakuba emigo bagiwulira nga naffe bw'otukuba emigo leero tugiwulira. Naye ekintu kyonna ekigezaako okwekulumbaza nga kyeyitiriza ku kiragiro mukama waffe Yesu kyatuwadde, bakole kyonna kye basobola, naye tuli bakugondera erinnya era Kristo Yesu. So nsaba mukwano ogende maaso n'okubeera nga wekkaanya ebintu bino, ate omulundi ogulijja nga mukama waffe asiimye era n'akkiriza, tunaakola ekitundu kyaffe ekyokusatu mu ssuula eno ey'okutaano nga tugenda mu maaso n'okunnyonnyola lunyiriri ku lunyiriri. Ebigambo bye tulabye ebisinga obukulu bagenda maaso n'okusomesa mu masekati g'okunyigirizibwa. Kiki tugwanidde okuba nga tukola? Oba okunyigirizibwa we kuli oba tekuliiwo, tugwanidde ogenda maaso n'okusomesa ekigambo kya Katonda nga bwe kituweereddwa. Biki bye tulina okuba nga tutegeera nti abakozesebwa omulabe Sitaani batwetoolodde, naye enteekateeka zaabwe, ebirowoozo byabwe si bye tuteekako amaaso gaffe n'endowooza zaffe. Tulina kubeera nga tutunuulira oyo omutandisi omulungi ate era omumaliriza w'okukkiriza kwaffe Yesu Kristo. Olwo kyenva ngamba nti ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'omuntukuvu bibeere eri mmwe mwenna abakkiriza. Amiina.